So sibyo kya Uganda atugoberera omukutu gwaffe guno anyogera okwebaza okubanga ogera maaso n'okutuwaamu akadde n'ogenda maaso n'okubanga olaba by'oba osesenkanyeko YouTube enywa kaddata kanjiko ne munnange bw'oba ogiwa akadde n'ogenda maaso n'okubanga ogoberera mpolampola akali ate gwe yasubscribinga agwageza okubanga osharinga na commentinga mu mbeera emu ate obenda tukusiima bwongerwa kubanga munnange yatuyinza kugenda maaso nakubanga oluusi tuyinza okulemererwa okuddamu comment naye abo oba ogenze maaso okubanga oteekako obaka tusabe Mukama atusobozese mu buli mbeera yonna akadde tukanyigewo lwampaka so okuba ate nga tugenda maaso okubanga tu-engaginga nze Disani Kyeswandi ne Kasozi Samuel philosopher tuzze nate olwaleero okubaako ensonga ze twogerako kuzimu kwezi zikutte akati ezikutte bannayuganda mu babiri otuukiddwa obudde buno. Philosopher nsanyusa okulaba sebo. Nange ndi musanyufu nnyo. Yes, abali ku mukutu gwaffe guno tuweebaliza ddala mwebale nnyo abasubscribinga abalayikinga eriyo lyasobola okulaba n'atasubscribinga. Naye kaakati tukibaga nti bannange eno yessaawa musubscribinge musharinge kuba ne wosharinga era obeera nga asubscribing tomanya gw'osharingidde asobola okusubscribinga obanga asubscribinga omulundi omulala. Yes, tukiweebaliza mwenna waliwo n'abamu ssebo ogenda okusanga nga babujja olumu babutaddobanga ku TikTok naye bonna tubeebaza mwebalire ddala. Ensonga eriwo yankuba yatonye Busia amazzi nga ga black manyi nali wako eyo ku weekend nange kuba ennyini yatonye nabadde nembesa ku mazzi kisanga ga black bimulu black kitundu kyawo wabadde kunondeje ndeje n'amasuba kigenda tuwa okumanya obulungi kale kuba yatonye kennyini nze nagasenye nagali mu black alinga kati nali ngalabyeko ko nakali mu black naye nga wansi wakyafu nnyo kati naye nakamala okukalaba bwenti okulaba ate nga ndaba Busia nga bagamba enkuba basobedde amazzi maddugavu ekifaananyi ne kidda wali kuge walabye nange ngalabye naye ntegeeza bate agaabwe nga makyafu nnyo galimu n'ebisejja wansi kati awo wewali okwebuusa mwe bannabwengula siwokka wano ne Busia ne paati za Kenya ezimu awo Western Kenya awo paati eminayidde Busia awo bonna kyabaguddeko era kino kyatandise ebigambo bingi ebyatandise okwogerebwa bangi ab'ebyembeera y'obudde ne batandika okuwanuuza nti kyali baki omu yayogeddeko n'aga nti kyalibanga factories zezivuddeko pollution oyo zisusa obungi si bungi era wano bangi bakigaaniddewo ekyo ekya idea ya factory ne bagamba nedda Busia factories ntono eziri mulimu kongaza gundi food processing byennyanja ebyo naki so factories nyingi nnyo Busia factory ey'amaanyi ye Tororo eya sementi kuba Tororo kumpimpiko ne Busia ye factory eriwaawo kaakati abasenga ne bagamba nti wogamba nti nno kyalibanga kivudde ku factory ekyo nedda tukigaanye ate nga nawe wookira wano nti twalibadde tusuubira ejjinja ewa namanve we twalibadde tulabiddeko ekyo naye ate tetukigaana nnyo lwaki tiwekibanga neeno mwalabyekokko kaakati wano nti ffe abatera okutunula ebyafaayo abantu abamu bagenda ne bagamba nti history yabasala n'ebyafaayo naye nga waliwo solution nnene bw'opiikinga lessons n'ojja n'ogattawa nkugambye olaba ensonga esinga otuleetera nti amawanga gaffe tukola poliisi enfu enkulaakulana ntono tetulifaalinga ku biki byaliwo tetulifaalinga ku mawanga malala kaakati na wano wekyatuuse wano tuleeta solution oba suggestions nga tezirinaako evidence gy'osobola kubaakinga ku kintu ekyo ogambe nti kyaliba kino kaakati wano wenjagala nze okukolera ku analysis kyaliba ki kati kyekiri mitwe gy'abasinga bagala kumanya obuzibu buyinza yes kuba ekimu ekisobola okuleeta tetukirina wano nti mu byafaayo enkuba enzirugavu yalabikako mwana mu 5 eye Japan yes oyogedde bulungi nti naye kiri kyali kya atomic bomb naye nga enkola y'omu atomic bomb gye yakola enkuba okukwata esobola okukozesebwa ekintu ekirala enkuba eyo neetonyegezaako nga bandaganye enkuba y'e Japan yes eye Japan yo yakola amakulu tino we baakuba atomic bomb olw'amaanyi gaayo bakiyita mushroom cloud neekola ekire ne kigenda mu bbanga ebire bino ebireeta enkuba biba kumpi mu kilometers nga 2 si wala nnyo kaakati kiri ekire kyagenda dda kilometers kumpi nga 70 ne kiyita mu bire by'enkuba kaakati ne byeyongerayo waggulu we byeyongerayo ne bituuka ku condensation nuclei
ne bituuka waggulu obunyogovu obungi ne bitandika okwekwata. We byekwata omukka guli gwonna bakiyita nuclear fallout okuva mu atomic bomb nga woonooyokya oluyiira oba ekyangwa ennyo ng'ekimotoka ky'amafuta bwe kinaagwa ne kikwata omuliro ogukka okuvaamu ogwo gwonna gwagenda mu bbanga. Kakati mu condensation ebirenga bitandika okwekwata nagwo ne gwekwatiramu era olwayita essaawa 2 enkuba n'etandika okutonya eya nuclear nga nuclear emaze okkuba enkuba n'etonya naye enkuba ng'etonya ng'amazzi ga bbulaaka era gaali mu radiation naye tebalipootingawo muntu yenna yafa lwa nkuba eyo. So eyo y'ekizampa emu eri naye eno tetusobola gireeta wano tetulina nuclear ekyo kiri out bwe tuba tutandika okugyamu. Kaakati ekirala kiki ekirala naye nawano era tekijja kuba applicable naye nga kyakolako kuba tetulina ggulire lyonna lye twawuliddeko. Mu mwaka gwa 91 ensi yalaba ekikanga bwe kitagambika 1991 ku invasion ya Kuwait Saddam ng'alumbye Kuwait olutalo lwaliwo Gulf War walumba Kuwait ya babombinga enzizi ez'amafuta nga olaba ezeene ewaffe ze bakola abantu baleme kulooza nti enzizi tubeera twogera nga ku budaamu buno bayinza obutamanya kifaananyi kino oliko obusolo busatu ziri kye bayita enzizi kibeerako facilities olaba nga akalongooti k'ekkololo bakiyita deriki ekyo kye kibeerako waggulu kiba kyaka amafuta omwe muli pipe ezikansi ne zisima ne mubeeramu ebisika bipule ebisika bingi platform eba nnene ng'ebisaawe kumpi 2 olwo lwe luzzi n'olulala ne yakuba enzizi 727 nkazikuba mu Kuwait nga balina amafuta mangi maama amafuta gaakulukuta okulukuta obukulukusi bwe gati ne gakola enzizi ebiyanja 2 nga 84 miliyoni barrels ezisukka nkumpi mu 200 ez'amafuta nga zizijjuddemu gakulukuse nga bwe banaakuba wano ne gakulukuta agamu n'ogasanga ekyebando n'ogasanga mu kiiko ky'ennamasuba bwe gatyo. Kaakati mu kugakuba jjukira bagakubye n'ebbomu ne gakwata omukka gwagenda mu bbanga. Ensi yalaba ekikangabwa abantu kye baliyo tebakiroozangako nti kyali kibadde mu nsi naye ng'ebintu byali bibadde mu nsi. Omukka gwagenda mu bbanga omanyi okuba nti neggwanga lya Kuwait lyamala emyezi 8 nga tebalaba njuba abantu bayinza okulooza nti no byakiyaayi omukka ekire kyakwata mu bbanga nga obudde bulinga woolaba obudde obw'ekiro nga waliyo olwesiyese olutonotono ng'ennyumba osobola okulaba nti kakala naye ng'olaba ebbanga lyonna olaba bbulaaka ng'obudde nga butandika okukya emyezi 8 era bakiyita gundi kuba yali period ya spring olwo winter eba eweddeyo ebintu bitandise okuleeta ebikola so obudde buba bulungi naye obudde bwali bwa sama kasana naye embeera yatukyuka nebanga eya spring abeeranga abayingidde kagundi katugambe ng'oba sizoni yakakuba eneetera eyaki nakatubuzaabuza mu January naye nga wali wakutte enzikiza nti ebisolo ebimu nga bisobola n'okuyingira mu nnyumba nga birowooza obudde busibye mu Kuwait. Kaakati tekyakwata Kuwait yokka ekire kyakwata manga wonna Bahrain Kata Saudi Arabia baavayo ne bawa obujulizi manga ag'enjawulo oli n'agamba nti no baalinga mu Riyadh capital city nga balengera ogulo ogunene okujja kusemberera ewaabwe nga naye buli lwosika bwoti omukka olya kuwunya kwa muliro ebire byokka nga bizito bye biri mu bbanga kwa muliro nebisembera Riyadh ebibuga okumanya ekintu kiri kyasuka embagambye ati no kisoboka okubeera ng'amawanga olumu gafuna ebikangabwa ne gasirika. Nze nnyinza okugamba enkuba eno ey'ebbusiya Kenya abo bayinza okuba bali responsible ku nkuba eno bayinza okuba bayina Kenya bayina agakangabwa waliwo eddaamu eyayabika netta abantu abatagambika ne bakimira bayinza okubeera ne gu factory ogwafunye damage ne gubwatuka nkulaze nti ekire kiri kyatambula okuva Kuwait ne kibona mu Saudi Arabia ne kigenda okumanya effect yaline ne mu Bangladesh kilometers kumpi nga24 nayo baatuuka era enkuba bagiraba ku gundi ku Himalayas oba Everest enkuba yatonya mu Bangladesh Enzirugavu
eri enkuba nga nzirugavu nti bakulaga mu mwaka ogwo ebizimbe byonna ebyali ebyeru nga biriko enkulula eza bbulaaka layini eza bbulaaka okwefaananyirizaako erinyininyini eri Japan yes na wano ng'olaba bbulaaka enkulula eza bbulaaka enkuba yeetonnya naye kumala myezi mulala neevaawo ne mu ttake nabo baatuuka effect ne baju ekitundu kyonna so kaaka kisoboka okuba ng'ekikanga kisobola okugwa Kenya factory yes ekire ne kikwata mu bbanga olw'okuba empewo esinga tulina zi monsoon wind ne tubeera ne gundi empewo westerlies ziva mu east nga zidda mu west zisobola okukijja Kenya ne zikyolekeza wano bwe zituuka wano olw'okuba waliwo effect ya erigoni busiya eno erigoni eri waggulukaawo kisobola okutuuka ne empewo nejja n'omukka gwayo waliwo gye tuyita windward side ne leeward side windward side nti empewo bwejja bweti etuuka nesanga baaliya ng'olusozi n'erinnya mu bbanga ensozi ziba mpanvu kaakati empewo weerinnya waggulu n'etuuka ki condensation point nekola ki negenda then enkuba n'etonya kisoboka okuviirako ng'empewo yafubutuse Kenya eyo nga waliwo ekintu kye tutaate kuba Kenya ekisooka ku siyolo endala eyinza okuba entuufu ng'oggyeko kino ekyakuba nti no waliwo disaster amafuta ge gakutte ekya factory okuba nga waliwo factory yafunye ekikangabwa oba si ekyo nga pollution yennyini Kenya balina ga factory aganene awo aga sukaali Mumias factory yana munnya mu nsi yonna obunene ya sukaali factory ezo eza sukaali zitera okufulumya naddala ezirina tekinologi omukadde factory za kakati ezirina tekinologi omupya zikendeezaako ku emission naye gali agayina tekinologi omukadde ekikka kiba kingi